po jako akawuwo. ABS TV jako akawuwo olunaku lubeera lwakusatu akanyomero omukulembeze. Olunaku olwaleero gwenzize naye ssentebe owa LC1 Kinaawa Sel. Ono nno ye mukulu Lutaaya Edward Gakirawo. Omukulu Lutaaya Gakirawo kitegeeza ki? Gakirawo nali mukozi w'amasannyalaze naye nga gange Gakirawo era ne mu byenkola kyenkola kikolerawo kyova olaba nti nasigala ndi Gakirawo mu bukiiko. Obwa ssentebe wakabumalako bisanja bimeka? Ndowooza omwaka gumu n'ekitundu. Wajjira ku buno obw'omugongo buno. Biki byosobodde abantu be bayinza kati okugamba nti bakufunyeemu mu bbanga lino ettono lye wakamalako ku bwa ssentebe? Bayina be batandise okwenyumirizaamu nabyo? Mu bbanga ettono lye naakamala ku bukulembeze abantu mbakoledde ebintu bingi. Ekisookedde ddala nasooka n'engula obutebe obw'abantu aba bafunye obuzibu ng'okufiirwa n'emikolo egya buli ngeri. Nabiyitamu bulungi era nayambibwa okusinziira nga bwe mundaba mu myaka nasobola okukola mu Luganda nafuna 3 ate history nefuna 6 fine art nafuna 7 computer nefuna 7 Olungereza nafuna 8 ebisigadde ebyo nembibalekera. Tewafuna mwenda? Goyina we wayita n'ogamba nti ebirala bitulekedde. Engeri gye ngamba nti kati nina essuubi nti ddala butuufu mu kuweereza kwemperezaamu abantu ate nga basiime. Nagamba nti bino byensomye byenfunzizzaako bijja kummala okuntuusa ku kiruubirirwa. Kusomoozebwa ki kwe wasanga okuddayo okusoma n'abaana abato? Okusoma n'abaana abato nasoomoozebwa nnyo olw'ensonga nti sookedde ddala ndi mukulu mu myaka. Ekyokubiri be natulyamu baali baana bato naye bwe natuukayo ate nange nafuuka mwana kuba bo tebakiŋŋamba nti ate ono gwe tutudde naye mukulu. Wabula twakolera wamu netukola bulungi nnyo ebibuuzo era nabiyitamu bulungi n'essanyu lingi okutuusa lwe natuuka ku buwanguzi. Oteekateeka okuvuganyaako gye bujja ku kifo ky'omubaka akiikira Busiro East butereevu olw'ensonga mala kumala senior 6 nalibadde nesimbawo mu gwabirimu ogumu naye olw'okuba nti empapula tezinnaba kunzikiriza kwesimbawo nina kumala senior 6 naye bwe mala senior 6 banneerinde kubanga bye ŋŋenda okukola bijja kuyamba nnyo abantu okusinziira wano kati wendi n'abamu bampita memba wa parliament ku byenkozeeko. Naye okikola otya? Ensimbi ozijjawa? Eno okusoma olina abaana b'oweerera mu ofiisi obeeramu? Okuteteekanya kirabika g'omusaala ogugwa omusava okusinga ku bassentebe abalala. Tetufuna musaala. Bino mutwalo omwaka 2. Emmere ya gavumenti ennabatuukako? Emmere ya gavumenti tukumagiraba ku TV netulaba emmotoka eva kuno na kuli ennene enzibu n'endala neewerekera fe amaaso netugateeka mu kkubo. Bano abantu betuzze nga tusanga mu ofiisi nga bakusaba ekyokulya obukola otya? Abantu abo era kugamba nti nga bw'omanyi ebyobukulembeze tugumya bagumye tibeera mu gavumenti ereeta era wano juzi beekyangira wano oli amala okulaba naba mungalo buli lunaku olwa coronavirus naye amazzi ngalaba gendaaba naye emmere gye siraba kati ekya naakomawo nagamba kasijja kuddayo kunaaba
abasinga kati bali kali okunaaba era bwagamba omugambo okunaaba agamba nnabe mugenda kumpa mmere oba kolona ntwala kantwale sijja kufa ki naye nga abantu baali beewuunya bulungi nnyo nga kinaawe era baali bakola ebintu byabwe nga birungi ddala nga bakubye bulungi obulamu bwabwe. Olunaku lubeera Lwakusatu akanyomero omukulembeze mujjako akawuwo. Ndi Barbara Nabukenya.